omusajja bulijjo musawo muganda Omusajja bulijjo musawo Buganda ngambye mbu omusajja bulijjo musawo Muganda Mukasa Fred Mbidde actually musajja Honorable Dr. Fred Mukasa Mbidde ye title ye entuufu mwana wattu webiri kati wenkoledde story eno nga ate mulowooza Zambia ebintu tebyatabusedda Zambia ebintu byatabusedda oluvannyuma ye ekifaananyi kye kyokufulumira mu lupapula lw'amawulire nga kiragira ddala mbu Mukasa Mbidde musawo Muganda neera nga atabula eddagala ly'ekinnansi byazze bitya munnange okusinziira mu buku lupapula lw'e Zambia lw'oli mu kulaba awo lwafulumiddeko ekifaananyi kya Mukasa Mbidde yennyini ng'akubye n'akasuuti bulungi nnyo ne fulaga ya Africa nga kweri wano eno mapu ya Africa mwana wattu nga bakitaddeko ebigambo bino wammanga mbu ali mu kifaananyi oyo bamuyita Chief Medi tebamuyise Mukasa Fred Mbidde nedda bamuyise Chief Medi neera nga kigambibwa mbu Chief Medi oyo musawo Muganda neera nga atabula eddagala oli yeekubira kalango kyokka akozesa kifaananyi kya Honorable waffe wano eno naye amuwandiiseeko ng'agamba akalango kagamba mbu oyo gwe mulaba mu kifaananyi abo bamuyita Chief Medi neera ng'akola bino wammanga a powerful traditional healer and herbalist mbu ye traditional healer musawo Muganda neera ng'atabula eddagala ly'ekinnansi byebimu ku bye bamuwandiiseeko wano ne bawandiika with experience nakali bayakataddeko with experience neera ng'akola bino ebintu wano wammanga solve marriage problems like divorce and others win a political vote control your partner and always listen to your say good luck of opportunities political and job positions, financial problems, win contracts and tenders, help you pay your debts, bring back lost properties, win court cases, men's issue nazazikola ko mu bracket nateka men's bedroom performance, my work and testimony does the talk nti okusinza ku ye kyakola n'obumanyirivu bwakirinamu buno omulimu gwe gweyogerera ne bateekawo ekifaananyi kya Mukasa Mbidde mwana wattu abakubye mu kooti neera ng'ayagala akakadde kalamba akadoola no top of the akakadde akalamba kayagala ayagalirako n'omutwalo mulamba ogw'abalooya be abagenda okubeera nga bavuga guno omusango kati awo wetuli wano ku SMX Media kankusaba subscribing onigende ku notification bell toja nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo az'okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa mukubireko ku enamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa